Olugero olw'ekikumi osaagiranga ku gwe wali osaagiddeko, evvuuvuumira terigwa ku mwenyango. Si kirungi okusaagira ku muntu gw'otomanyi bulungi kubanga oyinza okumunyiiza. Olugero olw'ekikumi ow'akamwa ke yakagerera ennoga. Buli muntu amanya emmere ejja mu kamwa ke gy'ayinza okugaaya omulundi ogumu. Ne mu bintu ebirala, omuntu asaana amanye by'asobola ne by'atasobola. Olugero olw'ekikumi ow'ebbango bw'otomwemukira teweebikka. Ebbango lisika ekikunta gwe n'osigala mu mpewo. Ky'oba osaana okugamba alirina nga muli mu kitanda nti, owange, leka kummalako kikunta. Omuntu bw'aba alina kyakufiiriza n'otomugamba tamanya. Olugero olw'ekikumi ow'ennimi alaba, ekimutta kuwaayiriza. Aboogezi ennyo bye boogera baba baabiraba, naye bongeramu ebyabwe okusavuwaza emboozi. Olugero olw'ekikumi Sseggwanga gy'akoma okwereega, n'emiwula gye gimukoma obugumu. Enkoko empanga enkulu ekaluba nnyo emiwula. N'abantu abamu abeepansi bwe bagwa bubi nnyo. Olugero olw'ekikumi Siva we boogera yabuuka Nakabalangulo. Omuntu bw'ayagala ennyo okuwuliriza ebigambo ebyogerwa abantu abakulu ate nga tebimukwatako, ayinza okugwa ku mitawaana. Olugero olw'ekikumi Ssebageya nnyonyi nga Namunya ali ku nju. Namunya ayagala nnyo okubeera ku nnyumba. Omugeya ennyonyi ng'ali ku nnyumba, byonna aba abiwulira. Tetusaana kwogera bubi ku muntu nga waliwo abantu be abayinza okumutuusaako ebiba bimwogeddwako. Weebale nnyo okuyigiramu naffe olulimi Oluganda. Era genda mu maaso subscribinge, era olaikinge video, ate tulabagane mu kavidiyo akaddako.